Mwevaawo mwebala emirimu abazzukulu bajjajja mwena bakabona ne bannabona wakati mu kutambuza ensikiriza y'obwakwa owakabona Kasuma Mukyaza kyawuka n'okugenda njagala kubategeeza buno bwe buyinza obwajjajjaffe Ssewamala Musoke oyo nannyini kumalirwamu lyaziramu ekifumbibwa oyo yennyini ekifumbibwa gy'ensi kubanga mukimanyi bulungi emyanga yajjajja waffe Ssewamala era kwe kuva okumuyita Kabaka Bulamu gwe bulamu obwo obulamu kubanga teri muntu gwe baazaala mu nsi nga tebakozeseza ttulo ly'amazzi njagala okubategeeza wano nga tutambula nga twolekera ennyanja twolekera emitala ewa Kabona Kasiko Mutaasa tufunyeemu obuzibu ekkubo lirinamu obutatambula bulungi kubanga enkuba yatonye ate ekkubo lyerwonna mulimanyi era ng'abaweereza era olaba ng'abaweereza musikiriza ebigonga n'ennono pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi namubona n'abatoza Mukamaali Kaweesa omulaba nti kaakati ali ku nnyanja ng'ayolekedde ewa Jjajja Mukasa ejja tusaba Jjajja Mukasa byonna ebikutte asuule era bwe tunaaba tuva wano tugenda kuba twolekera amawanga tugenda kuba twolekera amawanga g'ebweru emitala w'amayanja ate okwongera okulambula kubanga bakamasenga yabategeeza tulambula situlina we tutatuuse oba mawanga g'abeeru oba lukalu lwa mwana wa muddugavu nga tutwala ekigambo ky'omwana w'omuddugavu tojja kugamba nti nze Ssaabakabona ngenza okubunyisa ensikiriza y'obuwangwa n'ennono nga weetooloolera Mukono weetooloolera Kampala oteekwa okuba otambula okwetooloola ensi yonna okulabika nti ensikiriza y'omwana w'omuddugavu tusaliraga baawuliranga nga balinga oluyimba asambuga atya kale vuga agenda n'avuga obwato avugavuga kale vuga agenda n'avuga obwato asambuga atya kale vuga agenda n'avuga obwato kakati mu kuvuga obwato mwe bajjajja b'abaana tebujja kuba ng'ebintu mulowoozaako birowooze mwogerako byongere wabula muteekwa okuba nga mwolekera ne mwolekera nga si kucakala si kulya kasappe wabula nga mwolekere mugenze mu kuweereza obw'enzikiriza y'obuwangwa bajjajja baffe baali bayiiya era obuyiiya tubagenze batambula nabo kale nammwe abantu tubagamba mwongere obuyiiya okutegeera bajjajja baffe naye nga mwongerako obuyiiya kubanga tugenze twongerako buyiiya kati yingini Butanga eno Nkasi nga tugenda twongerako obuyiiya Masaba tolina kyobagambayo musimu bagambe musimu yayagala okwogera n'abantu abantu baffe mwenna twongera okubategeeza tuli mu lugendo olwolekera enjaguzi tuli ku lugendo oluzaawo omwana w'omuddugavu embe buli omu gy'asinziira bonna buli omu gye muli nga oli mwana wa muddugavu kikakatako okwongera okutunda ennono yo tunda ennono yo kubanga n'abazungu baatunda ennono zaabwe eno muffe ne batwaza nammwe abali eyo mawanga gaabwe mubalwaze temuweweera mubalwaze mubanyigiza batumanyi nti omwana w'omuddugavu alina gy'ava batumanye nti amannya ge batuteekako agaabwe galina gye gava bale bantu Katonda lugendo olugenda okwongera okunyigiza ennono y'omwana w'omuddugavu mwebale nnyo mwebale Asasinema wewe watenderezebwa ng'akulukizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna nga bisinze nga nnimi zaago waawo lwolekedde ekizinga jabuzi ekizinga jabuzi wetulaga olwaleero yongera okukubiriza bakabona bannabona abakkiriza batandise okutambula ssaawa 4 ogw'ekiro yatandikidde okutambula
twolekera kizinga jafuaonda naye balage naye bajjajja b'abaana balikubeera mwesaasira abalikubeera mwesaasira ensonga y'obuweereza tulina okukimanya tulina okumanya ensonga y'obuweereza tulina okumanya ensonga y'obuweereza n'ekirala tulina emikutu gyaffe egya whatsapp abantu baffe abali ku mikutu egyo egya whatsapp timubaweereza ku bwaka kubanga si bonna ndi bali kulayivu maze wazesa essimu ng'okwata ku mikutu gyaffe egya whatsapp ng'osuulayo basibo ne banyabo okutwaliza awamu kati twolekedde tuli mu mazzi tutambula twolekedde kizinga jabusi mwenna abali ku mikutu gyaffe egya nono tv emikutu gyaffe egya whatsapp emikutu gyaffe egya facebook tuba twolekedde oli ku maini kunzikizayo bwamwa nenono maini basebo ne banyabo ab'enzikizayo bwamwa nenono abakasobodde kugenda wakabona kasiko mutaasa twolekedde etutambula ku mazzi twolekera jabusi bannaffe abasobola okusookayo tibasobodde tuweereza tugenda leero ate tusobole okudda tugenda kutuukiriza kigambo kyattonda makereka kyetugenda okutuukiriza olunaku lwane batumiddeko nnyo kabona kakkata muli bulungi bannahaikanso muli bulungi olukiiko mwenna olw'ekikizayo bwamwanenono muli bulungi twolekedde baganje ennyanja ne bweriraala abagende bulajjembe ennyanja ne bweriraala eyaffe ne bulajje mazima ne bweriraala ennyanja abagende bweriraala ennyanja ne bulajje basebo ne banyabo kengadde ennyanja ne bweriraala ne bulajjeko kati ke kaseera ketwolekedde nanno musobole okubanga ennyanja eno tugiyigako ki ennyanja yetuulako emisamwa gy'abajjajja baffe gyonna gisinziira ku nnyanja era ennyanja eno gye bayita nalubaale suulankoni takala kweru nalubaale suulankoni takala kweru kati ennyanja nalubaale suulankoni takala kweru naawe osabira lubaale kati kikwetaagisa bwe muzzukulu wa jjajja okusaabalako ku nnyanja owulira bagoma n'amaato musaabala n'amaato gaabwe abakasaaba ngoma n'ennyanja musaabala maato gaabwe bukasaaba ngoma n'ennyanja musaabala lyato lyabwe abasose bagoma n'ennyanja musaabala lyato eryabwe kati tweyimbako mayimbe jjajja najja nagandi webugendabe mukasa w'ennyanja nga tomutuuzaangako lyato basebo ne banya bonna bagamba nti ffe twasabira emizimu gy'abajjajja baffe emisango abalomo n'amayembe ate twaddayo mu liyalite mu buweerezo bw'obujjajja nga bwebutambula ebyaddala ebyaliyalite ebyalaali bwebityo si byakwogerako bwogezi olinaayimiri eyo nite pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinansi nga n'abasawo b'ekyo basaanira okusiiga talinyambayo basebo ne bati wabula singa kulanda muwandiise ebikoli mu byafaayo byekiseera owandiise ebyafaayo ndowooza nawe weebiza pulezidenti jeno ageza okulambula ku basawo baabali ku mazzi abaluuta nnyanja mugenzi wakabona kasiko mutaasa saabaluuta nnyanja awe twolekedde basebo ne banyabo owakabona kasiko mutaasa saabaluuta nnyanja olwawo twolekedde ate tulabe bweza bannange Weza wa mukasa weza wa mukasa weza wa mukasa
Mukasa, Weza wa Mukasa, Weza wa Mukasa, Weza wa Mukasa, Weza wa Mukasa. Mazima chiza sharing a life. Wenaba tulaba kusharing katusabeka network omanyako kumazika bakalekaleko naye katusabe wetulaga ka network kabeka lungi bakube live tusobole okubanga mwenna kutulaba naye anabatasobodde kutulaba ku live waka yenna gyali ku Nono TV subscribe Nono TV subscribe Saba kabona wenziriza y'obuwangwa ne Nono subscribe Senga Kulanama subscribe SK7 Media bw'omala okusubscribinga kale sharinga waka teeka mukatulingirawo teeka mwakatima watamu live egaffe watamu live egaffe bannayuganda baagalukulaba esawa kabona wange bali ku kanja bolegedde owakabona Kasimo Mutaasa ejaguzi Kasebo ne banyabo bannamutaasa bonna bwe muli kati tusazeeko era tulumbye tulumba ate okutuukiriza ate sawa zijja genda okubeera 11 ng'ate tuyingira Kampala nga tukomawo kitebe ky'ensikiriza y'obuwangwa waawo ate saawa zijja genda okuwera ez'enkya n'ez'ekiro tujja kuba ku airport Entebbe ng'ate twolekera amawanga g'ebweru nga wonna okubunyisa kigambo kya mwana wa Muddugavu ekyenzikiriza obuwangwa tetutudde teri kuzikiza abantu balaba engoye baziggyemu eyambudde Pastor Sempa kati oba Pastor akolera Maliba kati ye Sempa baana yamuyingiza ekkanisa ekkanisa twamaze okisalako kati yaffe eya Sempa n'ava mu kkanisa n'ayingira TV n'agamba nti kaakati abantu bambala amaliba n'embugo mu buwangwa n'ennono abantu ffe tulina okubategeeza obuwangwa bwabwe nsumuga kyogamba nti kuli alina kibuuzo okwo kyoga gwe tosomaako tolaba soma content tulabe abantu tubaanukule Network wadde egenda naye bagamba weewaawo enanga osoma gundi zirukomenti abesese bagamba nabo basaba kabono bakyalireko jakubakyalirako esese wali mutawaana abasese nja kujja nammwe abasese nja kujja nja kubakyalirako ewa Kabaka Wannema ewa Kabaka Kikinda ewa Jjajjaffe Kikinda ewa Jjajjaffe Musisi ewa Jjajjaffe Kyombe eky'Omubazzi enna nja kubakyalirako abasese nammwe nzije babuzeeko weewaawo jjajja yongera otubuulire ku nnyanja ya jjajja Mukasa eno batugamba ti John Speak yavumbula ensibuko yaayo era n'agituuma Victoria bagamba batya ti John Speak yagizuula John Speak yagivumbulira b'e Bulaaya kubanga tibaali wano naye ffe ye yagiraga bajjajjaffe be yagisanga nga bagivubirako nga n'amaato kwegali mu kitundu ekyo abantu bandyagadde nnyo okumanya erinnya Nalubaale lijja litya okuba nti Nalubaale era lwaki ennyanja eteekeddwa kuyitibwa Nalubaale anti Nalubaale Musuulankoni takala kwebyo ensi eno tugiyita nnyaffe Uganda ennyanja ya maama Nnaalongo Nalubaale Musuulankoni takala kwebyo maama Nalubaale Musuulankoni takala kwebyo yazaala omwana ayitibwa Kisonko atuula ku mwaliiro wa jjajjaffe Kisonko omusibuka jjajjaffe Musisi oyo Mutenzaggulu jjajja Musisi
Nalubaale Busuulankani Takala Kwetu ye maama akulira bannaalongo bonna abatuula ku mazzi. Kati yazaala abaana abo, abaana be bayita Lubaale, omwana gwe bayita Sserubaale, omwana gwe bayita Sserubaale, oyo Gulufere Loboozi azaalibwa maama Nalubaale Busuulankani Takala Kwetu. Yazaala omwana ayitibwa Waswala nti yaswala mu banne, yazaalibwa nga mweru nga banne baddugavu. Omwana oyo ye yalinnyira ku Biirira e Kalagala n'agenda okuzikiriza olutalo lwali e Palestine ewa maama Nalubaale Busuulankani Takala Kwebyo. Omwana oyo n'atandikawo amawanga g'ebweru. Kyova olaba nti Abazungu bwe bajja bonna batandikira wano, bajja banoonya ensi gye bayita Pearl of Africa oba ekkula ly'ensi nga baginoonya kubanga yensibukako ensibuko y'omwana w'omuddugavu. Kyova olaba w'ogenda e Bugerere waliwo Galiraaya, ate bakugambye nti Yesu azaalibwa Galiraaya. Kati gwotegeera otya nti Yesu ayogerwako mu Bayibuli yalina enviiri enzirugavu, enviiri ez'ebigere biddugavu ng'amanda, enviiri nga za kawege. Tokimanyi nti ava wa nnyaabwe Nalubaale Busuulankani Takala Kwebyo era asibuka Galiraaya e Bugerere. Tokimanyi nti olusozi Nyiize Katonda we yasibira obusuulu obuyitibwa Wampanga okuli omusango ogwawambatira enseeno. Kakati ensibuko ya Nalubaale yensibukako ebigambo ebyo byonna by'owulira akolaki nnyonnyola. Bantu ba Katonda ennyanja yesibukako Lubaale, ennyanja yesibukako amayembe. Kyova olaba nti bwe tuba nga tusamira Lubaale tusalira Mukasa embuzi enjeru nga kireeta kyowulira nti ennyanja esibye akaliba, ennyanja esibye akaliba akaki akeeru. Ennyanja bw'esiba akaliba akeeru akakajjajja Mukasa. Kyova olaba nti omuntu yenna bw'asamira tuga nti bweza bwa Mukasa ne maama Namukasa. Bweza weewaawo abasabo ne bannyabo twolekera okugoba ku kizinga ewa jjajja Kasiko Mutaasa, twolekera okugoba ku kizinga ekyo era okulabika nga twolekera awampi awali emikolo. Bagamba nti wampi wazaayirwa ennyama ku magumba. Bassebo ne bannyabo twolekedde okutuuka ewali omukolo era muwulira nti yingini ezikidde, naye weezikiridde mbadde nkutte vibe ey'okunnyonnyola obuwangwa bw'omwana w'omuddugavu obw'ennyanja. Waliwo ebyafaayo, abantu bangi nnyo mwagala okumanya ebyafaayo. Lwaki mazzi? Lwaki Mukasa? Gwe tokimanyi nti teri gye baatonda muntu nga tebakozesezza mazzi? Kale nno bassebo ne bannyabo njagadde mutegeere ebintu byonna. Ku nnyanja kuliko kye bayita essami, bwe buno bwe mulaba temuziyita nsiri, lino baliyita ssami. Ennyanja eriko emisambwa mingi, ennyanja eyogera, ennyanja ennyonnyola, ennyanja ekola ebintu bingi nnyo, ennyanja eriko amaanyi, eriko obuyinza, era tuba twatambudde okusitula amaanyi n'obuyinza obwa jjajjaffe Mukasa. Mukasa commanding center esobola okukomandinga senta yonna. Era bassebo twolekedde soko balage ku bakyala abanekedde. Abakyala abanekedde mu busuuti okwaniriza pulezidenti ye. Ensonga nkulu ddala weewaawo atenderezebwe nga buli muntu lwe nga aweebwa ekitiibwa, amawanga gonna gatusinze nga kutumizaako weewaawo maama.